omujjanjabi wammwe bannange coronavirus abayisizza atya fenno gye tuli eno mu kyalo tukeera ku nkumbi tukeera kulima tunoonya ekyokulya. Njagala kusooka kubakubiriza bannayuganda mwenna okubanga nga mwongera okuyiga okulima. Ekintu kino ekya coronavirus omutonzi yakireese kiraga ensi. Tubadde boonoonefu nnyo, tubadde bajeemu, tubadde tukola ebikolwa eby'ensonyi, omukazi ku mukazi munne, omusajja ku musajja munne. Abantu beemalidde mu bibuga, ebyalo ne babifuula abalabi baabwe. Naye kati olwaleero ekyalo buli omu yategedde nti ye ansa, kubanga buli omu abadde adduka kudda mu kyalo. Abagenda ewala babadde balaba nga abagenda okutambula mayiro emu, so bagenda mu mayiro 10. Ekyo nno kituwa ekyokuyiga nti Omukama Katonda yatulazeeko. Teriiyo kisinga Mukama Katonda maanyi mu bulamu bw'ensi eno, tekiriiyo. Omukama Katonda tosobola mwenkalankalinya na muzungu, kubanga abazungu batulaga nti be baleese amaanyi g'akawuka. Babadde basobola n'okukola amaanyi g'akawuka ako ne kagaana okukola, naye Katonda olw'okuba yakataddemu amaanyi atulaga obukyamu, atulaga obujeemu abantu bwe bakoze ensi eno. Yatutondera ebintu ebyokukozesa tubiyita sitaani. Omukama atukoledde omuddo tulanamagwenzijanjabisa omufuula sitaani. Kaakati kyekiseera tuddeeka. Biki bye tusanga mu kyalo? Tusangayo gulere, tusangayo omuddo, tusangayo ettooke, tusangayo omuwogo. Ebyo nno nze mwempita okujjanja. Nakugamba ettooke eryo ng'olidde obutwa, omanyi lwaki abantu abakozesa ennyo amatooke obutwa tebubakosa? Buli lw'oli ettooke nga walitamye ku mugogo n'ogenda n'oliwata libamu amasanda mangi, buli lw'olirya obutwa oba obugoba mu mubiri. Puroguramu eyo nagisomesaako ko ku Bukedde TV. So njagala twenyigire mu kukola. Njagala bannayuganda tube ekifaananyi kya Katonda. Era nga bwe twakolebwa mu kifaananyi kya Katonda, Katonda afaanana nga ffe. Nabagamba luli nti ffe bazadde b'Abazungu, ndowooza mutulaba. Amazima amatuufu gali nti tetunnafiisaayo muntu wa coronavirus. Bwe baba bafudde bafiiridde mu nsi zaabwe z'ebweru, ate nga nabo abafiiriddeyo baba babakoledde ettima ne babakuba ebiyiso mu bwangu baleme kusiiga bantu baabwe. Pulezidenti Museveni twongere omwebaza, twongere omwagala, twongere omutendereza. Lwaki? Pulezidenti Museveni abamu mumunyiigidde, naye njagala mwerabireko ng'olina ekisibo kye ky'embuzi, empologoma ne zizinda ekyalo nga ziri embuzi. Tosobola kutambuzizo zigende ebweru mpologoma ezirye. Wabula oddira embuzi zino n'oziteeka mu kisibo n'osibawo oluggi. Ne bwe bakugamba nti zite zifa enjala tosobola kukkiriza kuzita. Ate bazigaaye ng'otunula, wabula ogandika zifa enjala. Naye embuzi zange nga tebazigaayiza nga ntunula. Ate oluusi oba olowooza nti empologoma zijja kudduka zigende, embuzi zo nga zikyalimu akalamu olyoka ozite zirye ku muddo. So oyo ye Pulezidenti Museveni. Ffe tuli mbuzi ze. Omukulembeze w'eggwanga nabagamba dda tebamusongamu, tebamwegeraageranyizaako. Era njagala okwongera okukubiriza ab'opposition okwongera okuwa pulezidenti waffe ekitiibwa. Teri nsi etalimu opposition. N'Amerika erimu opposition, ne China zirimu opposition. Naye kikulu omukulembeze gw'oyagala okuvuganya omuwooti ekitiibwa. Mutegedde teyasobola tuteekako etteeka nagandi ne pikipiki tezijja tutambuliza mmere, ne tufa mu nnyumba ne tukunkumuka ng'aye tosobola na kufuluma ku lubalaza lwo. Ekyo kyongera okutuwa ffe abakulembeze ebitiibwa. Temwerabira nti nange ndi pulezidenti jeno ndi bifunfugu. Abantu bannayuganda, buli muntu akusingako fuba nnyo okumuwa ekitiibwa. Ye message gye njagala okujjayo. Ate mu bwangu ddala nga tuvudde mu coronavirus, saagala muntu enti kula nnamaaso era babalimba. Gwe kwata mitwalo gy'ebiri jangu ndabe.
kwata omutwalo gwo jangu ndabe tuddemu tubustinga emirimu gyaffe tojja gibustinga mbu olwokuba ogenda kuvaayo bwoti kanzireyo nkole onookola omukisa ogugjeewa jangu ewakula namankuwa omukisa oba oyina 5,000 nze tontya jangu ndabe jangu nkubuulire ekyokkola jangu onaabe ku muddo ate kati ndi mu kyalo ndi mukuŋŋaanya buli kika kya muddo era abalwadde bange mwesiime mwekubireko ne mu ngalo kubanga covid ono akoledde abantu ebyamagero nina ebikutiya nga 100 ebyeddagala ate erikaze mugenda kunaaba mufune emikisa emirimu gitambule nze eddagala ndimanyi nateekebwateekebwa sengange omugenzi kulannama nenteekebwateekebwa mmange omukazi akyali omulamu abangi mumuyita mulogo naye si mulogo lwakuba mumanyi wa ddagala nenteekebwateekebwa famire yange ezze ng'etambulira ku nnono y'obusawo ate rabayo bwenfumbiddwa omulogo jjumba olaba kati saawa zino nga tuli mu byalo tuli mu kukuŋŋaanya miti kaakati mujje oyina 5,000 oyina 1,000 oyina 2,000 oyina 5,000 mujje mundabe abakyala temwerabira nabasuubizaayo ofa y'oluzaalo mu Gw'omunaana ndowooza zijja kuba mu nnaku z'omwezi nga 15 mukikwate temwerabira gibe emitwalo gyaffe 15 ozaala tozaala jangu ndabe njakubuulira ansa nange bwe nazaala ku mwana namanya nti omwana awooma kyeva olaba nnafuna ekisa kubanga ewange mu mbuga kyensinga okuseerayo luzaalo naye enjira nembawa ofa ne mujja ne munywa eddagala ku mitwalo 15 era abalabye ku mwana mu ngalo zaabwe ku lwakulannama kyemmanyi mu Uganda be basinga obungi wadde n'abasawo abalala gye bali abakisobola naye nze namba 1 mu ekyo Katonda abajjajja abampeere nnyo omukisa tulabagana olundi